aba basirani oyo Vairota kisirani eri family yaabwe nchikuddira mu Vairota kisirani sikirinako obujulizi ngabera mu Chutex abera ne Chutex omusajja kanaawe omusajja bamukuba bamusiga yesiga ta Chutex n'emimwa anko 10 si musajja mukazi musajja Kinawolovu bonna basiyazi tewali muyimbi ali wa Jeff Chiwatali musiyazi zechikubulidde tewali muyimbi nkugambye inzaka nyini gwolaba wano nkigamba Vairota musiyazi ali emabega ne maaso alondeko kituli kimu abasajja abanene abakabye nnyo tobalaba nga beenuna ku TikTok emimwa musajja ku musajja nga be banene betwali badde twegomba mu Uganda betulina nga be namba 1 ne namba 2 namba 3 paka ku 10 ebisiyaga gyebiri naye omuntu alina switch y'ebisiyaga gwe tutanategeera chicken bamuli emabega nesi muyimbi oyo si muyimbi goyagala anti kakati mulimu abayimbi nga bakazi beerya n'abakazi nga tebabali amabega abasajja n'abasajja be bali emabega Vairota wuuyo bamulaze Lenga naffe tugenda kwejjusa olina business yo jolanga oba oli munnabitone muyimbi comedian oba MC lenga content yo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins ku MR Live kwe tuli amanya bampita Rima Sam oba Mechanic Rabongo Sophie Soko joko tukole soko zigize tukole ajja kunsula eddalo biro bikusula eddalo njja kunkola bobi ate ngaze bye bigenda okumpa ebigambo byengenda okugamba nze wenkanywa mu settings ekintu kyonna kyoyagala okumbuuza dagala olina okudda ku abo va mu bintu by'okwebuzaabuza woba tobinywa akafumbo okanywere mu caayi kati nze akacaayi nkanywa nenywako ne kano ke kandeetera ekigamba I'm talking Luzungu Luswahili Lujamaika fuire eri Sophie tunule eri bwotoka bwotyo ayi bajjajjange mumpa okumanya n'okutegeera mu mboozi eno kuba njagala nkuba omusajja ono emboozi ndi musanyufu nnyo bweza nzikiriziddwa bajjajja bangambye akkiriziddwa singa tebaŋŋambye lekera okwogera ku bintu byaweza kuba nkusanze ofumba nnyama Sophie nze ndi ku nkoko n'ennyama waliwo enjawulo kiri kinyonyi nze ndya kinyonyi sirya nnyama amanya bampita Rima Sam Mechanic Rabongo gumana katonda ali eyo tukomyewo ne campaign yaffe nga Rabongo Charity Foundation bayita Village Basket kitegeeza ki oyina ngatto nkadde oyina lugoye lukadde oyina sweta nkadde kasepiti kakadde kidomola kikadde menye kindeke kyekintu kyonna kiramanto kyakyetaaga bulangiti mufaliso tukubireko tubinone ebintu ebyo tugenda bikola ki nebya babituwe tebalina tuwa bikadde byokka beyambuluddemu woba osobola okuteekawo ekipya ekikadde kiri woota kyagala kiteekemu oteekemu n'ebipya otuwe abaana banyume kubanga tulina abokulabirira bangi twagala ebintu ebyo birabanga kale ebipya ennyo bwe bikadde nnyo ku bulamu bw'abannaffe ate biba bimutaasa bulamu bwe tubikukimako tujja kubigabira bannaffe ababyetaaga waliwo munnaffe aliyo nga yeetaaga bulangiti obulamu bwe butandike n'ebirooto bye bitandike waliwo yeetaaga engatto gy'oyagala okwokya tukoye okulaba abantu abookya engoye abookya ebintu bibaga nti nze saagala kukirabako n'obupale bw'omunda obwo batera obutunda mu owino nga bukadde kati abazungu babwambalamu oba abantu abagaggagagga tebatera kukutula mpale nga ffe ogireeta ne tugikuba jjiiki omwana nayeesala empale so Rabongo Charity Foundation ejja kutukakawo wonna wooli gwe buli kyowulira nti kikadde ne bwe ba TV nga nkadde ne bwe ba laptop nga nkadde ne bwe guba mu sipinga mukadde buli kimu nange olina byogenda ogenda nabyo wano nyinawo obusapatu n'ebirimu ebituli buli kimu okola mu bikadde nedda Rabongo Charity Foundation ebintu ebyo tubikuŋŋaanya tubigabira bannaffe ate abali obubi naye waliwo ekibi ennyo kyo talina ate tuwa awo kiri wakati wona Katonda wo wekiri gwe naawe kyolaba nti bw'okiwa Katonda wo bw'okiwa omuntu wa Katonda wo saddaaka gy'oba okoze Katonda ajja gisanyukira weewaawo ne bajjajja abantu balokole si be bagenda okuwa bokka n'abasamize kati bawulira Katonda balaba ngo oteekamu bateeka mu ddiini kati singa osabira mu bintu bibiri mwenna bekikwatako nga muyinayo ku bintu ebyetaagisa obuyambi bw'abaana baffe abasamize abalokole abasiraamu oba tomenye oba obasabye bonna naye kati wosabawo ti oba Katonda bayinza ffe tuli ba Allah baana ba Katonda ffe tuli ba Allah mu byawule
singa go bayimba mu church oba mu muzikiti singa bayita Allah Katonda ne bamwawula ne bayita Allah Yesu wachi bamwawula nga tetumanya ali omu so kyabagezi mwenna buli dini bambi tubegayidde nga tuvudde mbyechi mutuwe ku byetaago tuwe ku bantu baffe mutuwe kawunga mutuwe ku buwunga ku bijanjalo abana bakere banyo ku buuji bagende ku ssomero tuleme bayambaza bwambaza basome nga bategeera omanyi n'ebyokulya bye bate biri waka abana tebasobola kuddamu ki kati saka ungo ogosaba ngoye n'emmere gisabe twagala ku mmere entamu ngeze zifumba twagala kunku kwa tufumbira kunku amande ensawo y'amanda wenna ali eyo mashallah bakuteremu essaala nange njagala ogatte ko nange njagattako kasoli una ali mukula olumugiranga mwambusa kubanga ngojeko ebyemmere ku foundation ebyo nayo bikulu nnyo nate waliwo gye tugenda okukyala nga tututte omukwano gwa Katonda waffe yatutonda nosanga munno ng'ali mu bigere nosanga munno ng'amaze emyezi nga munana tayambala saati nosanga oli nga bamukebera amawuggwe malwadde lwakwate yebi byonna tubyetaaga ne n'okulya kintu kikulu kintu kikulu ebyokulya ebibaawo buli kimu kyekola kyokka kati bajja leeta engoye ate baleme leeta mmere byonna okitegeera omulimu gwa Katonda waffe yatutonda guweesebwa ekitiibwa amiina waayo tuuseewa wenkyatuuse era wenkyewanikidde sho za galaxy zonna nkube akina balanze kupama akina balanze kulya akina balanze kufiirwa gwe manya buli sho ya galaxy wanta obunsuulasulako obundaga nti white party Nimrod yategeka white party nga nvudde ku yemukono nendyoka nkuba nene simanye eweno aina white party gyebadde eno si mukono no muyimbi ono omunyampi gye bamuzaala eno Matugga si Matugga ono muyimbi awe mula ku stage oyo muleke ku TikTok oyo aina gye yayimbiddwe nageza ku white party nengamba wano nayimba nga banene be baliyo Nimrod sibe bana abanje abamuwagira klasi ye mukolachi ba promoter abasajja balina center abamanyi be bali wali ngendo tuka ku stage ne mukubira simu nganda bane natuka ku mulyango ne banga atogenda kuyingira tebayise kubayimbi shetandika kiro natuse saa musanvu gwa misana njagala kuyimba manyi bye bine bya radio mbategese mukaga tuka bintu byabadde byabanene ngendo lengeza ku motoka ya daddy nga weri Nimrod nengambo yo kasita wali nga bakuba kasimu bamugamba la Star Sophie wali ani la Star Sophie nga bagamba ayingire nasoka ne mukubira ne mugamba Nimrod anti nayimba nangamba mbade mayigo soka ku stage nga sinakulabako ne mugamba wanji gwosoka ku stage sinakulako katupange bye tupanga pangoje neberako konze kwendi ngagenda asiri wala ngampa microphone kyennakola abasiru hey sajja ine nto sokoleke simuvumye sokuba kubya stage abantu ba wano simu ajifuna cheza natero muli awe natuuse era ne wendi ndabika natera kubanga omuntu bulo musembera sembero tinola banga jjajja omanya ali mu kintu wakyalebera nnyo nga ndi naye yenena nagira ati luto ne kukakkana omutwe ne gukakkana buli shimu ne kikakkana jali nyina masanyalaze nyina maanyi wanda bakakendera atenze nange nempuliyanga ninga ageze nempuliyanga singa sobola chikotakota Nimrod akyali kasengejja sijja mu papira kubanga ebintu byembiraba bintu bya mpola mpola ate birimu oluzungu ali corporate ayogera oluzungu nalusereza nembula waliwo wayogera oluzungu ne nebuzabuzanga ebidongo ebireekaana nengamba yes ebigambo ne bibula naye oba ngenda kukikola nti oba ngenda kikwasaganya nti simanyi kye ngenda kukola naye nga kye naalibaze obanzireyo ntandika oluzungu lumu ku lumu mwetega obulungi kubanga Nimrod oba olina oluzungu osobola omulya ebyaddala kye namuziddeko osobola okumulya okuba olwatategeera oseereza naye naabula neweefune yeefune ayinza okunjogerako anti ayinza okubuzabuza naga oli omwana ayogera oluzungu naye sirutegeera tetenkanya olwo gwe tetenkanya olwo hi daddy I want touch you tobyogera tobyatula restaurant sometimes abitegeera atya anabitegeera atya ngadda mu Luganda yeefuna nti ajja kuswala abuze tabitegedde ngadda mu Luganda ati okuswala naye ompadde magezi gabuwa agagenda okulya Nimrod nja kuwa kuba kati linda ko male mumulya naye ng'ebyaddala wenkirya obulamu busobola okukyuka nawandyako gumu nadduka wenzi tubuvumirira twagala tubagatta embaga talina bakazi be nze atunula nti otya
nakubwa nnyo ananjagala lekatona yogala akasuswako nkasuse wala embaga ogimanyi ne IT yokka obasibule busubizi boti ne IT yokka oli mu ndi wa kigero naye mwana oli alina American IT yennyini kati ate omuntu w'ekigero bannanga simanyi naye mpadde gabuwa simanyi kyengenda mukolerera kuba ne mulowoozaako bulowooza nfirizinga bannange njagala omwana oyo anko Niimu ayise bali bonna basazaamu Edikenzo wamusazaamu Loba omanyi kibi nnyo oba olina gw'oyagala okulya n'agaana oba nagira nga tannakutuuka mu ngabo ebiseera ebisinga oyinza osooka okulwa nga atidde oba n'abalaba n'akuswaza kati osooka n'ogoberera kino okigaana okukirya ng'olyoka omala okukirya kino kati ne bali baba baki bangumba star kugambye oli wandirawo obulamu bukyuka ogera n'ekifaananyi kye kimbeerako oyo yeetaaga mutega kamera bulu movie akinazo omugongo ng'omulaba sasa mulya nesitekawo kamera kuzineezajja kaspaati bajja kusiba atamanya anti kajja fuluma akatambi mpazi ngesimu babbye enzibe gobeera n'akantuko balamu nga nsiba atya nga omugongo agulabe gwa musajja ye abatamulaba hatusiba ffenna ate otya obuntu kikeni nga bamuli emabega ye nga tebannamukwata simanya abaana be bali ebisiyaga ne babaleta n'obutambi nga buzunga bo nga tebannabakwata kati sebo bagenda kwata ababubi baleko okukwata abo bubi nabakwate enzaali ne musajja ne mukazi munnange musajja ku mukazi tuba twagala balaga kikolwa nti kye batuli mutulaga ku TikTok ekyokutuka okukwesiyaga tetukyagala mba njagala ntambuzaako akatambi balabe n'omusajja abategerekeka golaza mu katambi ng'oli naye bankwate n'ekikeni mu buliri biba bikola ate gwe bali amatako atawamula mbadde maye babyogera sobola kuba bakyogera gasita gafulula nono omuyimbi omulala naye bamukute nga alya mu maaso n'emabega wakitalyako wamu muyimbi ki ono yeesiga enjala yaani Vairota tebamukute nga alya emabega ne mu maaso gwe oba oyagala nkutendera abantu abatulaga emize emibi nga gwe ngambye nsobola okukwata akatambi n'omuntu nze nga ndi mukazi na musajja nenkalaga ku ttambi ne bankwata baba basiru abakola mu mateeka omuntu essaawa zino atannakwata muntu musiyazi nga n'akatambi bakajje ne bakalaga ku TikTok abaana baffe nga babira bafe abaana baffe bakwata amasimu okitegeera ffe bwe twambala kubikunamye nga bakuwooninga naye omuntu n'ojjayo akagundi nga bakuyisa emabega waya iziti nkusomera bayimbi basiyazi ku TikTok okwo mbakusomera abayimbi abasiyazi ate kino nkibagamba buli muyimbi yenna ng'okola ekikolwa ky'obusiyazi tosobola kuba myaka giweremeka tosobola kuba myaka 5 n'ogituuza nti bwera ogenda kukola bya kiyaye biyitaawo ate obeere nga olinga kisiraani abo baba siraani oyo Vairota kisiraani eri famire yaabwe nkikuddiramu Vairota kisiraani sikirinako obujulizi ng'abeera mu Chutex abeera ne Chutex omusajja omusajja bamusiga yeesiga atya Chutex n'emimwa abeera mu live nga yeenuuna ye akikusibya enviiri ng'oli musajja kyekyakye ez'abakazi waliwo enviiri zoyinza osiba n'omanya nti zeezo naye Vairota yeekola bintu bya kikazi si Vairota anko 10 si musajja mukazi musajja kinnawolovu bonna basiyazi tewali muyimbi ali wa Jeff Chiwa atali musiyazi zekikubuulidde tewali muyimbi nkugambye nzaka nyini gwolaba wano nkigamba waliwo omwana yali antwala mu meeting naye mu meeting wenkusomera abayimbi bannasangayo yinza otya tesigenda bagamba naye nga n'abanene mwebali kyogamba abayimbi tetugenda yimba nga netuli mbisiyazi balinga abagamba nti omuntu atali mu kisiyazi tagenda kuyimba tebagenda tusiigamize mibi tubamanya abasiyazi kyobola tebagenda kubeerako paka bagenda kugwa webadde ebagwa ebadda ebiriwa kikyemba mmenyawo bya Vairota musiyazi ali emabega ne maaso alondeko kituli kimu tebamutulaza ku TikTok amawule tegaliyo fege mutulaga ke tugenda nago wakinze tebannakifulumya nti ndi musiyazi waki bafulumiza yo okalenze sinaye kasiri wakabi inze mu batali bakabi bange kyogamba tewaliwo bayinza kundaba nti nkikola ne bakijjayo tosobola vayo n'ogamba nti ze anko ng'ate oli mukazi abawala abo bannaye twalibadde tubalabirako ne tugamba nti bannaye bannaffe bakubye kuba tubamanyi batuluma tosobola vayo n'okola ebisiyazi ne bavayo ne bakwogerako nti oli musiyazi nga toli musiyazi mukazi munno omwagaza ki abasajja tebaliyo nze engeri gye mpoomera omuti gw'omusajja nga nzira ku mukazi munnange nga nnyonnyogera nyiza n'obooluyi abasiyazi bangi nnyo be batusomedde beenuuna abasajja abanene abaakabye ennyo tobalaba nga beenuuna ku TikTok emimwa musajja ku musajja nga be banene be twali badde twegomba mu Uganda be tulina nga be namba 1 ne namba 2 namba 3 paka ku 10 ebisiyaga gye biri
naye omuntu alina switch y'ebisiyaga gwe tutannategeera kubanga ne president agamba biri wakulembeze Bobi Wine ne Bobi Wine agamba Museveni yaleeta ebisiyaga kati ani aleeta ebisiyaga omutuufu Stani yani mbadde manyera ali mu bantu alina gwe ayambalanga nsolo Stani era ayambala abantu twagala tutegera omutuufu ani yaleeta ebisiyaga mu ggwanga Ize sina gwe ngenda kutya kunkuba ne twogera mazima mulekerawo twononera abaana ffe tuzadde abamu tetunaba na kuzaala abamu tugenda kuzaala ng'abaana baffe basanga obusiyazi Anna Sophia Roche. Chogamba njagala yogera mazima tonalabako katambi ka muntu omunga bamuli emabbega. Sinalabako. Bakakujireyo. Kaspa tonalaka kavugundi konna. Kaspa to yabirabo oyo. Yabingana. No zirika. Kati mu butufu ebintu webitongo mwana wange akutte essimu ngagitunulanga mu butufu okwata ebisiyaga ngo. Wachi bali abe recordinga. Ali babadde bali. Chicken bamuli emabega. Nesi muyimbi oyo. Si muyimbi omuyimbi goyagala. Anti kakati mulimu abayimbi nga bakazi beerya n'abakazi nga tebabalya mabega basajja n'abasajja be bali emabega Vairota wuuye bamulaze oyagala omuyimbi omulala omusajja n'omusajja wovireyo n'onuuna munne emimwa wooti kiba kitegeeza obirya obadde oyagala kulaba mabega tolina vidiyo ne mujja wali olabeko muntu munene yenna ng'aliibwa nga beenuuna emimwa kyogamba mwe temubiraba mwagala tukubya matama nenzi teri ali nkuba matama nze nkuba amatama njogera tulu mulekerawo twononera abaana kiki kikwezinisa ne musajja munno ate newe recordinga kale kiki kibegasa ne musajja munno ate neye recordinga anti wenna ayogera okwegatta abaana baffe tebajja sobola funa kifaananyi ekyo wabula wokikubawo asobola omanya nti mama kyayogedde kituufu omanye ekisinza otubuza ffe kubanga baatubuza bajjajjaffe tebaatulaga kyakkola that's why ensi nsiru okitegeera singa bajjajjaffe baatulaga ekyokukola nga nze sina mwana gwe ngenda kulaga kyennyina kukola omwana wange ngenda mulaga nti kibi kiba kibi oba muwe mulanja muwe mugambe ekigambo wekiti kibi sigenda mugamba ebigambo bino ebigambo waliwo ebibi nedda mugambe nti ekigambo wekiti kibi nga ddala kyabuwemu naye ng'akiraba wakiwulire wantu ngagamba mama yangamba ekigambo ekyo ki boy mulekerawo twononera abaana ffe abantu abamu tetunnazaala nze sinnazaala yadde omwana n'omu njagala muzaala mu Nimrod sagala zala mu busajja sajja bugenda kunjogezaako kati wuno omukyala ono omwana omukyala gwe bakubye embago ne yabbye bbaawe yali manager we n'amwagala ono omuyimbi yayimba bankuza kati wuuyo bbaawe yabadde yakamala ofuna omusajja mbw ate yayagala omwana omuto w'emyaka 18 kwegamba ensi ebadde ki 18 aba muto tuveewaawo aba muto bagambye 14 nze mbadde nera nati kati kyekyo kyegamba mbiyinako obujulizi mbiraba ku TV ne ku TikTok buli kye baleta ku TikTok nze siriko nti kituufu oba si kituufu nkyongerayo buli kyendaba ku TikTok nyongerayo kyongere kasita ndaba nga kinkolera era nze bulonda bakatambika omuntu gwe basiyaze nga nkongerayo abalala abiri nze nnema n'okupromotinga olimba lwange n'ensindika ebintu ebitategerekeka mu bantu mbagambe nti mulabe zino embuzi n'endiga waki nze mba mbitaddeyo mba mbyongerayo ensi ebirabe wetebirabe tajja tegera nti byaddala wetubyogera nga bagamba basala ebigambo kati sanga saa zino mbyogeddeko nti kikene nalabye akatambike nga bamulya balingambye nti banteke mu kkooti bangire ne twakalabye n'enkongerayo okitegera maani tubeegomba ate n'abalaba faking life mulekerawo faking life ku TikTok woba osula wabi totekamu filter togenda otule ewantu ewalungi ate menkera ne mujja ne mutwasamira mbw ate nabadde ne bino ate nga mwe bennyini mwe abafakinga obulamu temuddamu fakinga bulamu bannayenze nnyiigira omuntu afakinga obulamu woba olidde bubi lya bubi woba osula bubi sula bubi mbadde manyi wonna oba ofakinga obulamu teri agenda kukuyamba ate woba tofakinga bakuyamba buli woolaga ennaku y'omu nsi muno bakuyamba naye wotagiraga teri agenda kukuyamba neka video kayina ka chikenchike nsobola okanoonyereza woba ontuziza mu kkooti woba mpa wabidde nongamba njagala bujulizi nsobola ofuba okulaba nga nkafuna naye era n'amawulire gavuddeyo nga ye kennyini yeeyogerera nagalabye ng'agamba nti bamugamba gumu kitundu waliwo yamugamba 15,000 ye nedda takyali wa 5 wagumu kitundu ogwaye byaki Uganda money gumu kitundu kati sawa zino takyayinza kugenda kwebaka na musajja munne ku 15,000 baleka eze sente za Uganda okwebaka omuli emabega ate ongambye embibukebeko okumuli emabega omusajja munne namuteekamu waye emabega abana bakitaba bakwata kati waki tebabakwata bala munojja n'okwata ebintu ebitaliimu makulu naye abantu ng'abo abayonoona eggwanga imagine n'obaleka babikola babiraba bagala twonoona
bagala kunyononera mwana n'omuzukulu nga mulaba mbugwa okolagana n'ebyamateeka bye Uganda nga bayonono nojja n'okwatagana nojja n'olaba omwana eyeeyiya ng'ali mu nsi afubye eki kati nga tannakwata basiyazi afubye musajja bambi afubye akutaani afubye posta zikola at least singa abantu bategera nti agenda tupostinga nga twali badde abamu babiyiga ffe twatumayi bagenda kukwata bakwate singa Mukama Katonda aleetayo bane ekibinyo okusabira omwana w'omuntu ebyaka si bituufu AI weba AI wali tebagikwata gwe teweegatta waki tebakwata musajja ku musajja ne baggiro bagwe toyina bakuwala n'oba tebakumanyi saba oli wakabi nze nga tebaginkwata omwana ow'obuwala yenna bali ku TikTok beeyambula bawemula beetunda misana ttuku ddala gavumenti tuyambe mubeeko bye mutereeza wadde mwatuleetera obuntu bw'okubeera nga twasaamirira obwo obumma tebwaliwo edda kyova olaba ensi teyali tennayononeka naye kati tebakyayinza buzzayo kuba butuyamba naye njagala bakwateyo omuli w'ebisiyaga omu nga bamukutte nti tumukutte nga vairota ngoye bamutwale bamuteke kalaba bamuggyeko ensingo ng'ensi eraba no osobola omujjako ensinga abantu bala bonna ne balabirako naye wosiba omuntu ate enkya n'omuta bannaye eggwanga mulekedde nkugambye akalabba nawulira nti gyekali mu nsi wekaba nga kalabba gyekali kakola ku baani nga nasse omuntu bamala ne bamusiba ne bamutta oba kale n'abeera mu kkomera wekaba nga kalabba ng'ekikola ddala nammwe temukiwagira gavumenti nga ddala ekikola ky'ebisiyaga nammwe temukiteekanga mu sitampu tebakiwagirangako bakwateyo omwo omusiyazi bamuggyeko omutwe ffenna tugenda tekeko amawulire tugambe bannange waki tebagenda kyuka tewali tusabye essaala tuloge bulozi tukole eki tusabye kyogamba mama vairo tatamusabira anti nange nanyiza omuntu akozesa ebituli ebibiri bamufulumiza amawulire negalabika omuvubuka omulungi gwe tubadde twegomba music we mulungi afaaki wayimba tetumufuuwa batebamuwagira abantu bali eyo beegomba abayimbi banenga babaagala naye bawulira ebintu ebito bibamalamu amaanyi kibi nnyo okubeera nga nasooka kukwagala ate nenzigwamu amaanyi kiba kirungi nnyo nenkwagala paka nenkubuliza music n'okuwulira nti gundi ali mu bisiyaga gundi ali mu bisiyaga bangi nnyo bali mu bisiyaga obuyimbi obulinga obusajjasajja obwo bonna obuteemoolako ne mu vidiyo yadde okubaako kye bwemoola obwo bwonna busiyazi mukwano genda olabe vidiyo mukwano n'okwekomba neekomba ate ndi mukazi neekombera ku basajja wemba nyimbi ani agiina boda juyisa ani agiina yammwe batata zagiina nsikiriza olwo abandaba mbakemakema negwe noyimba kinawolovu otamulanga kinawolovu vimba kinawolovu vimba yena yasaze enviiri bambi yafiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala naye kati yalaze nti musajja kibi nnyo kibi ddala naye yalaze nti muki naye ng'omuntu oyimbye oluyimba lw'omukwano kinawolovu emba kinawolovu otumbulanga vimba ebintu ng'olabwa oli mukazi ne vimba nedda tetugenda kukkiriza bifaananyi bibi ebyo bitulaga nga tetubawagira nze mafiya waliwo abamafiya ledi kati nzondaba konna kwondabamu ndi mafiya era ondabirawo nti aliwo akakikyala n'akakiki ebbere liyimiridde musawa y'ebbere lifumita likyalito olaba ng'omukazi nnyina ebbeere naye mukama yanyamba buli gwendaba omusiyazi talina bbeere ku kifuba babaaki kyakabwe problem mu mabeere bagagule bafune ebizigo mu basenga besiga ebizigo amabeere gajje n'obubina bujja n'amaaso bagakola n'obuzigo buli kimu bakikola gwogaana naye nga tolidde bisiyaga bannange oba owadde ekifaananyi ekibi mu famire yo ate gwe oyinza olowooza okoma kati naye waliwo famire ezijja endala nga 2 oba 15 zetutagenda nalabako ng'eziri emabega waliwo famire zetutaalabako bajjajja baffe tetwabalaba kati naffe tugenda tuka tufuke bajjajja baaba abanaakola ki nga bafulumya ekifaananyi kale ng'omwana wo ozadde omwana wo ng'oli musiyazi ng'owange si musiyazi nga bagenda kumala basinkane mu mulembe nga gwe gumu nga nawe wensinkanye naawe omusiyazi abaana baffe mugenda bayigiriza okusiyaga nga ffe tuvuddewo so tebaddamu tulaga kifi nze mbadde ngamba buli musiyazi yenna gwe bakwata bamuggyeko omutwe oba okugulu oba omukono ekiteeso kyo nga ggwe ze ngamba babasabire bababuulirire mbwe ekikolwa kibi ne olaba n'ababbi babasabidde emyaka gyonna tewali n'omubbi n'omu yali awonye bubbi Essaala waliwo weetakola ng'eruddewo oba ng'egenda kulwawo essaala ena egenda okukola nga abaana baffe bafuuse ebyererera
batutamiza music buli muyimbi amala nagweddalu buli muyimbi bakuba ne batutamye ebintu bye twegomba nze negomba kusanyusa abantu munsi ya Mukama oba nyimbi abasimbe naye nga njagala kusanyusa banninanye gwe muli mugwe nasabirira naye badogenda olaba ebintu ebibe okuyimba gye tulaga nga banne tubyegombe sabero gangana bekola ebintu ntu ebataloga besiyaga ebatesiyaga bekuba ebatekuba begira buli kibi kiri mu music wadde mama mu music wa stani nge mwagamba mbofete abayimbi tubamperekezeza stani nene stani era baliwo byokwekako okonoga stani kino nganye sijja kukikola sijja kuliibwa mabega savite sibula abantu mbagala nnyo bannaye mbagala nnyo bengenda okulya mubere ku list Kenzo nkwegomba lwa kuba oli mufumbo Kampala tuso okulibwa Kampala yani mutabani wa Bobby amuleko oyo mwana muleke mwana nze ndi mukulu amma tata wabera mu struggle omwana tali mu struggle wetwegatta tetusobola kola struggle yaffe no mwana ndi muleke Kampala wamana ngenda kuteka kuba nakuwulidde osobola okwogera oli musajja mukulu nawe beera ku city yengendo okulya ndi bato bakulu mix katungulu nyanya ki ajja kwata defilement byebishi defilement byebishi olubana abesiyaga nga tebanaba kwata nganzo omuntu avayo kungamba nti ndidde omwana omuto nga tannakwata beerya mabega abalimba tuli eki tulina kutandikira ku buto bachuga mami iPhone sugar mami dada kati oyo mwana mangena muwa masa 3 manye ga sugar dada ga mama so banna ebengero kulya munyina okubanga mweteka mu kusente segenda kusinkana ngo ogubye ate nkutomere njagala mbe nga nze ngubye wakiri nenga gwonyirira ndi abanyirivu nimulodi anabikiriza nimulodi mwe katizeka kubulira ekintu ekyasinze nimulodi musajja mwenzo oyo golaba aba abasajja boyogeza oluzunguzungu aba benzabo ate nimulodi muntu wa bakazi kati wenadda ku nimulodi mweyunire ko nja kumulya nenyino muteka kabalala kubanga nimulodi tasobola kubeera ku nzomu yakwekana tumuleke laba wenakula tasobola oli nimulodi ayagala bananga bawanvu nga tebali media mu ngange naye nga Yeshua yakumulya era yenna amwenganga mugamba mujje mu kamera wange ndi mu kikolerera enkituukeko mukubira akasimu gambe hi this is Sophie I want you come to Selena room number 4 mbali mayogena kuogera amaya basamze mukiriza mu nsusubo zezo 4 yeah man room number 4 oba number 2 I want to look me I want to see you biba bya luzungu oba mukusede ekitugana okubanga tutogera luzungu kuba tuba baavu omuntu yenno omwavu gendo musisinkane tabata manyi luzungu naye wofuna mukusente oliwa mukubia ali mu balanga gwe boss ngotandikira you excuse me I go shut up you go stubborn you out as bodyguard you go you take this one owo kajjawa so ngenda zinoonya anytime nja kufuna gwayagala okwambala SK fashion zao kunabukira beyune mwana wa Katonda gendayo akasente okawese ekitiibwa t-shirts za buli kala jumpers simanya mpale enkofiira menye kindekechi HK AK fashion zao kunabukira byonna bebaba nabyo ali Haji Kalimu yavudde emitala wa mayanja jabadde atalaga nabikomyawo mbungi jangu akuweereze kuba ekyo yasoma gwayagala ogula ettaka mwana wa Katonda okoza akasente koko yabakubba HK Property Masters bagamba ki kola kasente ko kabawe bakufunira akataka mpola ku beeyi yonna okuva ddala ku kakadde kamu paka ku bukadde nga bimekeeyo naye bifo bino gayaza Mtyana Road nakawuka Kasenge awo ewalala tubatuukirira tebanafunayo plots so gwayagala gayaza Mtyana Road nakawuka Kasenge batuukirire kula tunanensi yange weraba